His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga erya South Africa yatuuse dda. Banna Uganda bakuumulukusa okujja okubeerawo okuwuliriza ku bigambo ebinyuvu by'abaleetedde mu ggwanga erya South Africa. Bano babadde bamwesunze era nga boolaba ekiri e Uganda nti banna Uganda bamwesunze olunaku lwanga 5 kakati n'aba South Africa babadde bamwesunze olunaku olwaleero okulaba nti alina obubaka bw'abatwalidde. Bano bagamba nti babadde n'ennyonta nga baludde okulaba ku mukulembeze waabwe. Bano bagamba nti baagala babeere bannamukisa babeere eggwanga erisembyeyo okulaba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tanaba kutuula mu ntebe ye wa pulezidenti nga pulezidenti ajjudde, kubanga bakimanyi nti kaasimbula okuva e South Africa tewagenda kuyita kaseera ng'ali mu ntebe ye wa pulezidenti, anti kigenda kuva eri bannayuganda okwanukula ku munaayanukula ku lunaku lwanga 5 bwe munajja omungi mu kisaawe okumwaniriza. Kitegeeza nti awo tuvaawo n'obuwanguzi bwaffe. Kakati awo kitegeezebwa nti olunaava ku kisaawe entebe okumwaniriza ne tuvaawo n'obuwanguzi, abaddako buzzi kugenda mu kisaawe Kolola alayire nga pulezidenti ajjudde. Wabula bwe muneetiirira ne musigala mu mayumba gammwe, ekyo kye kigenda okuwa Museveni ekyanya eky'okutufutubbalako kubanga ajja kuba amanyi atuwangudde. Aba South Africa bagendayo bugenzi kunoonya nsimbi, abantu beeyo si be bangi ennyo nga bannayuganda. Naye bw'olaba nti basobodde okujjumbira okubeerawo mu bungi bwe bati, ate olwo ffe Uganda abali ewaka, pulezidenti wa bannayuganda weewaawo nabali gy'agenze nabo bannayuganda era be bakuŋŋaanya okuwuliza ebigambo by'abatwalidde. Ne wano abeera waka. Kakati teebereza nti South Africa eyinza ekyo tusinga ku bantu beekuŋŋaanyiza okujja okwaniriza omukulembeze. Bannayuganda nga 5 tubeerewo mu bungi twaniriza omukulembeze. South Africa baleme tusoomooza, baleme tusinga nkizo ng'ate bo bali ku mawanga. N'olwekyo aba South Africa babadde basanyufu nnyo okuwulira ku bubaka bw'omukulembeze bw'abaleetedde. Bano n'essanyu libadde lingi nnyo nga bagamba nti bazze beekolamu omulimu nga bateekateekera olunaku luno bulijjo balulinze nga mbaga. Kakati baba nga balulindiridde nga mbaga olwaleero lutuukiridde, era omukulembeze bali nayo olwaleero wenjogerera bino. Kitegeeza nti ate kati bannayuganda naffe olwa 5 tululindiridde, tulina okukikola ne tusingira ddala aba South Africa kubanga kino ekintu kiggwa ku olwo Uganda eyinza okulaba ku nkyukakyuka singa tunaaba tujjumbidde. Bwe tunaba tubivuddeko ne twetuulira maka gaffe, awo tugenda kukkiriza tufugibwe obumbula nakyemalya tugenda muwa enkizo okututuula ku nfeete. Olunaku olw'enkya His Excellency lwalina okusisinkanamu abakungu okuva mu Africa nga bano bagenda kuba boogera ku nsonga ez'okuzza democracy mu mawanga ga Africa, kubanga tukimanyi bulungi nti mu Africa amawanga matono nnyo agatambulira ku nkola ya democracy. Abasinga obungi kasita bakwata entebe bafuuka bannakyemalira nga bagamba ffe tetuva ku ntebe. Wano amawanga matono nnyo agabadde gakikoze, naye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti alwana nnyo ne Uganda giyingize mu mawanga ago agatambulira ku democracy, nga tumanya nti obuyinza bw'omukulembeze w'eggwanga buba bulinako we bukoma. Alina okuwuliriza abantu eyo bye baagala okutambulirako mu ggwanga eryo, wabula ng'ate wano bwe kiri mu Uganda nti obuyinza bw'omukulembeze ate bwe busukkiridde ku bwa bannayuganda bakulembera. Kyagulanyi Ssentamu eyo byajjidde ddala okuwakanya, era olunaku olw'enkya kasita banaava mu lukuŋŋaana olwo lwe banaabeeramu olw'amawanga ga Afirika, bw'atyo agenda kuba ayolekera olugendo lumukomyawo mu ggwanga erya Uganda ng'ajja kutuuka ku kisaawe ky'entebe ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi lugenda kubeera Lwakuna. Ssaawa zinaagenda okuwera 4 ajja kuba amaze okutuuka ku kisaawe entebe. N'olwekyo bannayuganda mubeerewo mu bungi, mubeerewo mu bugiriza omukulembeze w'eggwanga Uganda, tubeerewo tumulage omukwano, tubeerewo tulage mwami Museveni nti wamma abantu bakukooye balina pulezidenti owaabwe gwe balabamu essuubi. Mwena muweddeyo Sebo His Excellency bano abayimiridde mu maaso go be ba coordinators baffe mu provinces omwenda waneeno bakola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Olw'obukunda bw'akadde tetujjasobola bawa mukisa bwe mukweyogerako wabula okuwuubirako Sebo His Excellency obalabiranga ddala. People power, our power. Muddeeyo mwetuulireko bakama bange. Njagala buli bwepita okolenga coordinator bwakoze eki ng'abakulembeze bamwe bakoze. Twagala okwebaza omukyala Nalongo Dalu olw'enteekateeka eno ennungi bweti ey'okututimbira mumukubire ku bugalo bwa Ssebo ne bannyabo. Amangu ddala waneeno njagala kwaniriza omukulu Mulembezi Kodi Jjoja muwayo akayimba gyempolampola nga bwe yeeteekateeka. Ssebo weteeketeeke ojja otuweeyo akagambo kamu oba bubiri. Njagala okwebaza omukulu Oscar Pro
olwa sound system eno gyatuwaddese obuubira ku bantu weebale nnyo weebalire ddala basubo ne bannyabo akadde kane muzikirize ennyanize mukulu Mulembezi po mu dakiika emu ajja atubuuzeeko. People power, our power, NUP, everywhere. President, zayimiridde maaso go wano nze musajjawo Subuga Mulembezi po aka Jajjapo. Tuli basiimu, tuli basanyufu okulaba nga otukyaliddeko wano e South Africa. Sebo owekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi, tuli basiimu era tusanyuse nnyo okulaba. Munnamakindye munnange owekitiibwa Nyeko Derek, tusanyuse nnyo okulaba bwe bali kujja. N'abakulembeze abalala mwenna mbabuuzaako nti muli mutya baganda bange. A people power, our power. Olw'obudde olw'okuba President ayagala okwogera ng'obudde bukyali, twagala tuwe omukisa omunene ennyo asobole okubawulira ebigambo byammwe. Naye kasebo nze President ayimiridde wano, nze Secretary owa NUP wano, ate era nze akolanga Deputy Speaker owa chapter yaffe eno e South Africa. Neyanziza nnyo neyanzeege. Bobi ekyagulanyi Bobi mwebali nnyo mwebalire ddala. Basebo ne bannyabo njagala buli kwempa akazindaalo okulenga omukulu Mulembezi po. Basebo ne bannyabo kijama kya bulyaza amaanya okuba waneeno His Excellency nyina abasajja b'enjasa bikku sebo His Excellency kkiriza nkwanjulire omusajja wo Malukiseka akola omulimu ogw'amaanyi ku intaneti oyo era webale nnyo akola obulungi asiimibwa. Weewaawo oyo omukulu Malukiseka afunye omukisa okuba Pulezidenti mu kafuba. Mukole nga Malukiseka nammwe ebirungi. Weewaawo people power, our power. Munzikirize mu ngeri ey'enjawulo nyanirize coordinator waffe ogw'e Cape Town omukulu Sande Sebo wuubira ku bantu. Omukulu oyo alinnya ennyonyi n'asitula okulabika nti najja. Basebo ne bannyabo munzikirize mu ngeri ey'enjawulo neebaza omukulu Dumba Auto Spa Sebo weebale nnyo weebalire bannyabo nga seebaziza mwenna abaakudde mu kaawa yanga ne mujjamu siri ne mujjamu landi eziyimirizaawo omukulu mwekubireko mu bugalo. His Excellency abatuuze banene mulimu abantu abakola emirimu egy'enjawulo, mulimu abavuzi ba ppiki, mwekubireko mu bugalo abavuzi ba ppiki abo mbaagala nnyo esekita gyenvaamu. Jagulo nakulira nabo nga bayebeezaawo mu mbeera mwekubireko mu bugalo. Big power, our power. Ino mulimu gwendeseeyo. Basebo ne bannyabo His Excellency nzikiriza namuse ku musajjawo omukulu Dan akolanga minisita w'ebyemizannyo atukola bulungi nnyo otukumaakuma n'oteeka tournament za people power ez'enjawulo mumugwireko ku bugalo. Basebo ne bannyabo munzikirize ndikoganizinga omusajja Teira. His Excellency omusajja wo Teira oyo Ibira akulabeko omukulu Teira. Omukulu Teira Ibira akulabeko kale mukaguyiseewo. Basebo ne bannyabo nga Jajja Teira wabuuza mukulu chairman was Stephen Obote mbulamusizzaako nnyo
munzikirize nyanjule era mpite omukulu patroni waffe yajataira yoyo basebole banyabo nga wempita jjajja ali kijjabo kya bulyaza amaanya obutalikogonizinga omusajja tagala asindale ne timu ya security yonna in fact mujje muyimire wanene mubire ku president mukoze kyamaanyi nnyo nyonyini endala olakati otwerawo mangu bannange mangu ali ku security yekka his excellence bwe basajjabo kimala mumuwubireko muddeyo mukume eggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala akadde kano kennyini njagala okwaniriza omukulu alima patroni waffe ssebo jangu ate oluvannyuma obiyitire koordineta waffe omukulu Richard Kamya obugalo bwalima bannange people power bannange olw'obudde tusibye mu kuzoganya poliisi bino byonna ebibaddewo so obudde bwaffe bufudde nnyo ate olunaku si lwaffe lwakwogera tulina abakulembeze baffe betwetaaga okuba nga tuwulira temutuwulira buli kanaku so mugenda tukkiriza ebyokubaako kitwogera Jajja Kamya tagenda kubaako kyayogera Jajja Ibu tagenda kubaako kyayogera olw'obudde bukola ki buyitamu naye ngenda kusooka nze jakisi kubeebaza mwebale nnyo okwebereramu bannammwe mwebale kwerekereza era gye mwavudde nemujja naye nga muli bamukisa nnyo okubanga mwe musembyeyo okulaba ku bukulembeze nga tannaba kutuuka mu ntebe mubamukisa ojja tuwulira ebinaabawo ennaku z'omwezi mweka Mukama bakuumire saba Allah amutuuse mu ntebe mirembe sapulezidenti waffe atuuleyo mirembe nze mukula baano olwaleero nkoomingira kubanga sale mu ofiisi eddako inshallah bakuumire sokusikirize mu kaseera kano olw'obudde obutono ennyo bwe tulina zeeka ennyinyi musikirize mpite honalebo Deriki Nyeko ate yampitiye Ssennyonyi honalebo Ssennyonyi yampitira omukulembeze olw'obudde People power, our power. Our President w'eggwanga, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, Honorable John, abasecurity, manyi kyenkola era nga aperekeddeko President olunaku olwaleero wano e South Africa. Sigenda kwogera bingi kubanga omukulembeze tumuleese akola ki abali live bakimanyi nti nga ttaano bampadde omukisa gumu gwakuyita mwogezi waffe ow'ekibiina Honorable Joel Ssennyonyi. Ssebo jangu oyogereko eri abantu bano nate obayitire pulezidenti w'eggwanga alindiridde okutuula mu ntebe. People power, our power, NUP. People power, our power, NUP, everywhere. Bane tubadde tujja ne president ne mugamba wano tuliwa nga tulinga abali wali Bayiise kati we omanyi twali twogeramu ne Jajja Ali atula kakati mwagende Amerika Uganda abeeyo bo balinamuko ku majjane bakitwala eyo muzibe hall ez'akabina ki tugende Canada nabo balina ebiduula byabwe by'Abacanada ne bategeka eyo biki ne Ali yatugambye kakati ffe abaana abeeno bebavuzi ba boda bebakanaabe bebamakanika tebajja tutwala mu hall eri eyakabi naye bajja tufunira ekifo kasitako babeerawo atugamba ate abo betusinga n'okwagala tulumbe. Nsebo ekitiibwa president zikiriza twebaze abakulembeze baffe abatutwala eno saidi bonna bajjajja Ali bajjajja Ibu bajjajja Kamya baani bonna amannya mayitirivu abali eno saidi bannaye mwebale kubeera solid mwebale kulaga bukulembeze nate okusingira ddala bannaye twagala okubeebaza mwe bafutusooja bannaye mwebale kubeera ku mulamwa
lumu nali nga president otera okuwayamuko ne mugamba nze natandika ebyamawulire mu 2006 2006 era nga tukabalinga mawulire naki naye sirabangako diaspora eri organized nga gye tulaba kaakano sirabangako nga bannayuganda bali eyo mu mawanga naye nga bagamba naffe twagala nkyukakyuka ne beekumaakuma ne beetegeka ne babeera ne structures ne babeera n'obukulembeze ne babeera organized bana mwekubireko mu ngalo era twagala obasaba bana tusigale nga tuli ku mulamwa kati mumuyinza okulowooza nti muli eno temuli ku ground eri temugattako bana mugattako nnyo nnyini ddala nnyo era nga bwe batya bannayuganda abali eri neno babatya nnyo kyovudde olaba bajja bawuba empale zaabwe ennaku zino bajja eno bategekategeka obuntuntu waliwo natera okwambala esaati ayina esaati emu twamutugedde nti atera okujja eno yeewubawuba awo mbagobere eddala balekere awo mbabuzaabuza temubakkiriza nakulinnya wano era nategeddeko manyi tulina we twabadde tulina okubeera awatali wano waliwo abadde bagezaako okuzoganyazoganya naye ne mugamba ebifo muyina biyitirivu ne mutuleeta wano bwekyo kyavudde waliwo ekyaliwo juzi wajja wano nga buwuba empale zaabwe kusimanya bwagala tegeka eno omukolo ne mubagobera ddala mugamba mutwale ebirowoozo byammwe kakati nabo mubanyiise era twegezaako okutuzoganyazoganya eri gye tubadde tulina okusooka okubeera nga baloza banateekawo embeera yeera omukolo tugutegese ate ne mujja bane mwebale kujja twagala okubasaba buli kyemukola nebe nawandise kambiveeku byasika njogere byange pulezidenti angambe kozesa eddakiika nga 7 awo nga bategeka akakundi kagenda okukwasaganyaawo bannange bannayuganda abali eno okusookera ddala ekyabaleeta eno beera eri e Kampala si weewaawo mwajja eno ng'eka teri mirimu temuli eno tijasilwa kubanga mwagala kufimbamimantimosaafrika simanya ndi Amerika mwajja lwambeera si weewaawo abamu ku mmwe mwajja eno nga drone zibayigga abamu ndi mubalaba wano mbamanyi nga drone zaali zibayigga ne mugamba katuteme ne muyitira era Kenya oba wa ajja kuba bulungi temufaayo so mwadduka e Uganda lwambeera kakati bana ate temujja eno ne musuula kubanga tuliwulira musajja bugendako bayitaayitamu bagaba obusente tusigale nga tuli solid tubalage nti nedda ezo sente zebagala bakanyugira lwaki tebatereza ggwanga lyaffe abaffe enguudo eziri eno ennungi e Uganda mwe temuzaagalayo institutions eziri eno ezikola mwe Uganda temwagala ziraba tugenda tulaba mu palamenti yammwe eno tulaba akasajja kamalema kasajja no kampi nekagenda wali nekabyogera nekababaninga bonna tebakakwatako mwekyo temukyagala e Uganda nga tubyogera netukangamu nemujja nga bwebimbisa simanya butusabula twagala tutereeza eggwanga lyaffe nga amaanyi gali mu bannansi nga mwe bannayuganda kimwagala kyekibeerawo ye Uganda empya gye twagala okuteekawo